kati bafuutu soja baagala okwefuula ebigaali ebisika endogoyi. Omukulembeze yakulembera so si nti omukulembeze yakulemberwa. Kiteko okuddamu kati okuzza discipline mu baana baffe abo okumanya nti bo nga bafuutu soldiers bakulemberwa bukulemberwa. Balina kuwuliriza bukulembeze kye bugamba. Okusalawo kw'abakulembeze tubabuuza bubuuza kati nganze bwe mbuuza Joel Ssenyonyi njagala nnyo okumanya ensonga lwaki yatuuse ku decision eyo. Lwaki yasazeewo bw'atyo n'agamba nti tufulume mu kiseera kye twali twetaaga okulwana. Ate nga twali twetaaga okufuluma teyafuluma. Mu tteeka ly'emmwanyi twali tubeetaaga bafulume ate ne bakomawo. Ssenyonyi twali badde twebaza mwebaze. Kubanga akimanyi level y'ababaka ba parliament baako. Amanyi nti ababaka baalina bakibogwe era n'abataasa okufuluma. Kati ate lwaki omuvumirira? Wali badde omwebaza bwebaza. Naye ffe tukyali basanyufu ne Ssenyonyi byakola. Lwakuba nkugambye nze sakkaanyiza na decision ya Loopu kugamba ababaka ba parliament nti bakole ki? Naye yinza okuba tactical withdraw kubanga yabadde ku front line. Nga masa waliyo ambush ye bagenda okusala. Nga alina kye yatunudde n'alaba. Nga Nsereko yasuuzizza aba NRM akawaayiro kalamba mu tteeka. Nti wonna yambala kakofiira ngaako nga tekaliko logo y'amagye tekagenda kubeera k'amagye. Omuntu omu yabasuuzizza akawaayiro. Bwe bataagala gwe bavuma. Andi nze nange kwensinziira. Naye baaganye okusigala wakiriko okusuuzayo obuwaayiro obwo. Nange kwensinziira kubanga mukwano gwaffe Kiwanuka Kiryowa. Yajja mu parliament n'ayogera ebyekisiro nti Waiswa tayinza butajjaayo kalulu Busoga. Wali eruuka we baakwatira Bobi Wine nga n'engatto z'abaana baffe na kati zikyaliwo. Toyinza kusimbawo Waiswa n'atawangulawo. Naye Ssewandagi bw'omutwalawo wali tasobola kukoba Lusoga. Waneewaffe ekizibu kye tulina ekitali bali abalala kye balina waneewaffe tukutunuuliranga ggwe. Ne tugamba tulonda quality. Ne tugamba nti wadde Ssewandagi gwe waffe naye gundi akusingako. Olumu tulina ebirala bye tulonda. Waiswa mufumbira bw'agenda n'avuganya eruwuuka ne bw'aba tawangudde naye amaanyi g'ateeka eruwuuka gatuyamba bulungi nnyo okufunira Bobi Wine obululu. Ku 10 waakiri ne tufunayo 10. Bobi Wine nga Buganda emuwadde obululu 6 ku buli 10. Eweru wa Buganda yeetaagayo obululu 15 bokka ku buli 10 ekiriyo. Buganda n'emuwa 6 mu obu. Ebweru wa Buganda Bobi Wine yeetaagayo obululu 10 na bumeka. Kati ate sisuubira nti Waiswa yeesimba ewaabwe n'afunawo 15 bokka. Simbaawe embalala awali omubaka wa NRM ayina obusobozi obuwangulawo. Nze Ssewandagi kye sisobola. Kyenva mugamba nti gw'alina obusobozi obuwangula wali. Genda otuwangulire kubanga ekigendero kyaffe kyakuggyako nakyemalira. Tetuyinza kuggyako nakyemalira nga tetumukendeezezza maanyi g'ayina mu paalamenti. Era walabye okuyisaamu etteeka erigenda tusiba enkalu yakozeseza paalamenti nga talina nakikikamu kyonna. Kati Lubongo yava omuteeka wano e Kampala Central nga tuyinawe wano waffe Kampala Central ne bw'oteekawo embuzi nga yaffe ya NUP opposition si NUP ewangula. Okitegedde? Kyokka ate eri ne bw'oteekayo matiriya atya nga opposition takajjaayo naye ono waayo asooka okwogera olulimi lumu nabo ne bawuliziganya naye kale wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno kubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwazizza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nze Matiya Ssekanjako nnyina Ssentamu Mukasa Ssewandagi munnabyabufuzi munnamateeka musomesa mukugu mu by'ettaka mukugu mu by'obuwangwa munnabyanfuna. Ssentamu buuza abantu banyabo ne basiba abatuwuliriza era abatulaba yonna gye musinziira mbalamusizza mbeebaza emirimu gye mukolamu abagirina
ate mu abatalina mirimu basaba temuggwa mu maanyi. Nyiikira bunyiikizi. Alina omwana tomutuuza waka kubanga emirimu gyabula. Yongera okumuweerera asome, bw'afuna diguli esooka, bw'afuna eya BBA ng'olaba terina kyekola ng'omuzaayo ng'asoma ey'amateeka. Bw'agifuna ng'olaba talina kyekola ng'omuzaayo ng'asoma obusawo. Anti ate gw'ogumu taliira. Kisobokera ddala bulungi kati kankubuulireko olwaleero benga okimanyi. Omusajja gwe bayita Dr. Buule Kasasa yali musawo. Dr. Buule Kasasa n'okufa yafa. Yali musawo, dokita ajjanjaba abantu. N'addayo n'asoma amateeka ng'ayagala kwewolereza misango gye. Naye osobola okusoma busawo n'ojja n'osoma. Kati kankubuulire, nze nakola BBA kati nsoma amateeka. Nayingira ku Makerere University ne gye bata degree entry. Degree yange ya BBA gye nawaayo n'enkola pre-entry ne banzikiriza okukola amateeka. N'olwekyo osobola okuva mu busawo n'owaayo degree yo ey'obusawo n'oyingira n'osoma amateeka. Anti obusawo tebulina option ekola ki? Ekola eyingiza ku degree entry. Nti ozze na degree yo oyingira osoma obusawo. Kale ekyo kye tusaba bannaffe mwongere okuwera. Naye ngamba nti gwalina ennusu 1000 ng'osuubira nkya okufuna 1000 olulala oba olukawungeezi ebitaano ebyo bigabanyiza abatalina. Kubanga omukisa gujjira oyo akola ki? Agaba. So oyo afuna. Basakulabe ku kitebe bwe bayanjudde. Nese wanda jumanyi tolinyaako ku kitebe kye NUP ate weyitawo NUP. Obeerayo ku kitebe? Mbeerayo nga munnamawulire. Kati ku kitebe nga mbaayo nga ngenze kukolayo ki? Nze gw'oyagala mbeeyo. Oli wa kibiina ki Sewanda? Wa National Unity Platform. Oli masikaida mu National Unity Platform oba oli munnakibiina? Oyinza okitwala nga bw'okyagala. Naye nze mmanyi ndi muwagizi wa Kyagulanyi. Oli member, oli fani oba oli werowisha? Ndi muwagizi wa Kyagulanyi. Kyagulanyi si NUP. Kyagulanyi muntu bwona. Kati nze ndi muwagizi wa Kyagulanyi. Wabeera wembeera. Ekyaganyo obeerayo ku kitebe? Kakati njagala oyigere obumanyi. Ndi muyizi w'amateeka Makerere University. Era mu kusoma kwange okw'amateeka University yaggalawo ku Friday eya wiiki ewedde. Ndi mu mwaka gwa 3 gwaweddeko ngenda mu gwa 4. Bwe tuba tugenda mu mwaka ogwokuna tuba ne gyata recess term. Recess term mu mateeka ba third years bonna bagenda ku internship. Kati nze registrar wa kooti enkulu e Kampala yangaba ku kooti empigi. Kati okuva Monday ndi ku kooti empigi. Era bwe mba mu kooti nnyingiramu essaawa ntuukawo ssaawa emu nvaawo essaawa 11 ey'akawungeezi. Kati mbeera bweru nnyo w'amawulire okuggyako nga mukwano gwange yankubidde essimu n'aŋŋamba nti enkya batwetaaga ku kitebe. Ate eby'okujja ku kitebe ebyo neesuulirayo gwa nagamba kuba nali manyi nti mukwano gwange Luttamaguzi ajja kuŋŋamba kuba yaŋŋamba nti tujja kutambula naye. Era nga gwe nninda nti essaawa yonna nkubira akasimu. Naye nange nabadde nkomyewo waka nga mbiraba ku mawulire nti bannange babaddeyo nga ne Luttamaguzi mulaba era nanyiizeemu ng'omuntu. Bamukubidde kasimu? Ate ye munene munnange ye mubaka wa Parliament. Nze kafenyera ebbuga lya RBC nkola nti mukubira nti essimu. Agirina era agimanyi ne wano ku WhatsApp twogeraganya era tuwuliziganya bulungi nnyo ne bwe nkolagaano message zange naye zibaawo tuwuliziganya bulungi. Kale kaakati nyiga mwaka akabox kennyini. Ekyo akabox kalwa kanakeeno. Kati awo otuuseewo. Obadde oyagala kukalabamu nga kataddemu kisewo. Ate kati nze simu yonjagala. So yensonga ki tewagenze? Yesebo saagenze kuba saategedde naye singa nabadde ntegedde naalibadde nagenze ndowooza ono omulaba bamuyita Luttamaguzi wuuno wano omulaba kakati tulaba namugamba nti ssebo naye tuyingira ddi mu NUP officially n'addamu ki tulinda lunaku kati bino era namuddamu tobyogera bisome busomi kubanga sijja nabisoma sibisomye nze tuzobera naye ndowooza abe wagamba nti okay then atera ne muddamu wali nabo kati bire bisigala byawasagala bikulaga kino kyokka kyenjagala
kino kya wansi ebyo tobyogera byo byaffe naye mboozi yange na mbaka wange so bwe naaba mufunye nja kumwebuuzaako manye ensonga lwaki so babana ku makadi kyogamba ojja kunyiika Sewanda kakati bw'obadde okyagamba byakunnyima kaadi kitwala olwaleero sigenda kwesimbawo okuvuganya ku baka ba palamenti wakitadde nzizeeyo njagala kusoma mateeka kuba kwesimbawo kitegeeza nti ngenda kuyimiriza emisomo gyange kati abadde aguraduwetinga omwaka guli mba neyongeddeyo omwaka omulala gumu mu maaso kakati kye ngenda okukola ngenda concentratinga kuba bwe nagenzeko mu kooti nange nawulidde nga ncacyayise buli wempita abantu baita kanso nange mutuufu neewulira bakanso banno bavaayo mu mateeka gy'ogamba bo bajja mu byabufuzi bajjoje musiso balaba n'abalala kati George Musisi yagala okuvuganya Sseggona George Musisi ayagala kuvuganya Ssemujju Kira municipality kakati naawe njagala ombuulire nga gwe olonda Semu yo tojinyenya gwe nga gwe olonda ku George Musisi ne Ssemujju olonda kaani nze Sewanda gibwenvaano nga nasoma amateeka gange ne ngenda nvuganye Ssemujju Nganda oba nenvaano ne ngenda Luweero nvuganye Lutamaguzi oba nenvaano ne ngenda Nakawa nvuganye Ssennyonyi mbaako ekikyamu lwaki bo tebavuganyizibwe olwokuba nti balungi nnyo azino obulungi tava mu ddiiro omanyi mulina ekizibu mulowooza nti bino ebyobufuzi kuyisa bivvulu kire gundi era mu byobufuzi era toyinza kukanya nankuba nga oli w'amawulire ate nze ndi munnabyabufuzi emyaka egisinga gy'omaze ku munsi kuno gwe obukulu tonnaba nakuweza myaka gyange gye mu byobufuzi kati nze omusajja Kaseegwa aganza baana kati Sewanda olugero otegedde nti Kaseegwa aganza baki Kaggwe Ensonyi aganza baana kati nga yeewolereza nagana ne gwozadde akuba engoma n'ozina olugendo luluko naye lutegedde amakulu malungi ate tugenda tuleta ku kye tuliko anti kyenvudde nkugamba kati gwe ŋŋambye ekigenderwa ky'abantu baffe ekigendera okutwala omuntu mu palamenti kiki kuteseza bantu kutwala ebirowoozo by'abantu kati tunula kukola oversight ab'erubaga Lubaga ki bajjayo Kasibanti Ken Luchamzi ne bateekayo Katolu Bwama n'abagamba yatambula bulungi nnyo ng'agenda afukamidde bannange embeegayire nange mumpendyeko naye nga Katolu Bwama ava mu nnyumba yattegula eyakalina ng'ayita mu buzigo buggeto obuli mu Lubaga mu mayuuni eri ewa Ken Luchamzi ng'agamba nange mumpeekole ki gw'olowooza omuntu ali mu mayuuni mu ggeto n'ali mu ttegula lya Katolu Bwama eri gye yasulanga ani aba yeetaaga okulya kati nzombalamu amagezi okukwata Katolu Bwama ne musikiza Luchamzi kiyinza okubaawo mu ngeri bbiri engeri esooka nga Luchamzi gwe watwalayo alemereddwa okukola Katolu Bwama bwe yatuuka mu palamenti mpaayo ebigambo bibiri byokka byayogera ng'ali mu palamenti nga walemereddwa katugezeeko ne kuono okimanyi timusobola olonda omuntu nga temulina option kakati awali Ssemujju temuteekawo na muntu kubanga option weeri temuteekawo muntu awali Ssemujju kati ekisanja kino tolaba ne Mendedi Lubega Sseggona oyo nno mmanye ekyamutuuseeko bangi balina ebirala bamwogerako bingi naye nze ku kyenjagala ku mubaka ali mu palamenti simusikiza muntu yenna Magoolajja era yamaze olipootinga ku kitebe ewammwe naye Magoola w'Ebusoga namwe mutubalemu amagezi Magoola talina waabwe Magoola talina waabwe omanyi gwe olina otalonera obugongoya ne Waiswa era entalo zammwe ezo muzirwana ne muto wange Kasibante Kasibante bakuna ebirowoozo bye Sewanda gyalina ebibye nange nyina ebyange kati lwaki oyagala okulo kati kojja wange obanga gwonzaala sooka osaleko omutwe gwo guteeke ku gwange gusobole okwogera by'oyogera naye bwe kubanga ogwange gujja kwogera byange ate nakugamba ate bulijjo nkugamba kojja wange
nti byoyagala njogere nga sijja kuwakanyiza wano ku seeti andi kati balwa nga sibya kuno ku seeti osooka nga kunziza wabbali noga nti kojja mutabani wange kakati no kankubuulireko ogoba Magoola ddeyi ewaabwe ne Waiswa mugobe ne Rubongo ya mugobe nzijukira nennyeko mugobe njagala nkubuulire eyo shona akagikola naawe emirundi egi togiddamu nagikola nga ndi online era twali ne Kasibante online nenziramu nenjikola naawe nga tutudde wano wennyini we tutudde olwaleero ne tukola si eyo yennyini ebirowoozo byange byonna nembikuwa kati bwe nkugamba ni Magoola ddeyo ewaabwe ate toyinza kumbuuza nti ate lwaki Waiswa ngebe wabimbuuza dda naye mbyanukula kati era abalonzi batuufu okugamba nti lwaki teweekyaza wekka olumu ojja okoleko ku ssyo ng'oli wekka otuwa ebirowoozo byonna ffe tubiwulize njagala nnyo okugoberera Sewanda jiwe wagoba Magoola ne Waiswa mugobe ne Rubongo ya kubanga bwe nasembayo kukyaza nga manze Rubongo ya sine bamuwulirako nti ayagala kwesimbawo naye yali ku BBS awo n'agamba nti nze namaze dda okwambala bamugamba lwaki togenda embala n'agamba embalala wala ne woofiisi yange kati nakugamba bwe nti kankikuddiremu Rubongo ya nze wenjawukanira ne Kasibante nze sigamba Rubongo ya nti genda weesimbe embalala kubanga oli munyankole ngamba Rubongo ya simbaawe embalala awali omubaka wa NRM ayina obusobozi obuwangulawo nze Sewandagi kyesisobola kyenva mugamba nti gwalina obusobozi obuwangula wali genda otuwangulire kubanga ekigendero kyaffe kyakujjako nakyemalira tetuyinza kujjako nakyemalira nga tetumukendezeza maanyi gayina mu paalamenti era walabye okuyisaamu etteeka erigenda tusiba enkalu yakozeseza paalamenti nga talina nakiyekekamu kyonna kati Rubongo yava omuteeka wano e Kampala Central nga tuyinawe wano waffe Kampala Central ne bw'oteekawo embuzi nga yaffe ya NUP nga opposition si NUP ewangula okitegedde kyokka ate eri ne bw'oteekayo matiriya atya nga opposition takajjaayo naye ono waayo asooka okwogera olulimi lumu nabo ne bawuliziganya naye Magoola aludde nnyo wano ewaffe ate guno si gwe gunaaba gusoose Magoola bulijjo avuganya ku bwa chairman bwa district towakana Magoola avuganya ku bwa chairman bwa district Magoola yebba wa Nakawuki Magoola yebba wa nani omulala yalina abawala babiri omu gwe Nakabuye navuganya naye mu 28 sokoleke kya Magoola then echa Rubongo yo kinyonyode then Waiswa ye engeri gyatasola kajjayo soka yetajja nakugamba bwe nti Waiswa tayinza butajjaayo kalulu busoga wali eruuka we bakwatira Bobi Wine nga n'engatto z'abaana baffe nakati zikyaliwo toyinza kusimbawo Waiswa n'atawangulawo naye Sewandagi bw'omutwalawo wali tasobola kukoba lusoga waneewaffe ekizibu kye tulina ekitali bali abalala kye balina waneewaffe tukutunuuliranga ggwe ne tugamba tulonda quality ne tugamba nti wadde Sewandagi gwe waffe naye gundi akusingako olumu tulina ebirala bye tulonda wadde Sewandagi mulungi nnyo naye ekibiina kyaffe gundi gwe kireese ne tuvaawo awo ne tugamba wadde Sewandagi mulungi nnyo naye Kasule yatuwadde ku ssente kati fone ebitubuzaabuza bingi ekitali bweru wa Buganda ebweru wa Buganda abantu balina nsonga kwe balondera wane baffe bitulondako bya kisiru era kyova olaba buli muntu yonna yeegwanyiza wano n'ogenda e Kammengo n'osanga chairman w'eggombolola y'e Kammengo nga n'Oluganda talumanyi Saamu Akoolo neeyongerako erinnya eddala Sonko ate kati ateka akagamba akalala kaawonawo lwaki yeyita nno kaawonawo mbu kubanga yewa NRM omanyi mu Mpigi district ku Magombola aba NRM abasavaivinga weevu ya Nuupu bali babiri kati yeyita kaawonawo kati aze kubaka bwa paalamenti naye nga Akoolo ayina ewaabwe gyasibuka Nemugisha Patrick chairman
district chairman wa Mitiana. Munyarwanda oyo. Munyarwanda wa Kabaka. Munyarwanda talina waabwe. Oyo talina waabwe bamusala Mitiana. Sewanda njala tugende ku nsonga kati nga tugenda ku nsonga yaffe. In conclusion mu kumaliriza okuko kuli nti Mwami Magola bano fo kutuyamba ffe nga opposition. Yali tuliyambye nnyo nga yeesimbye awali omubaka wa NRM naddala ewaabwe we tutalina muntu gwe tusobola kusimbawo. Lwaki ne bwata mazubbo oyagala mbogereko kye kisingaawo kojja saagala nnyo nteeke mu mpala naayo ne kasiba nte gye mulina kuwayiswa ne Rubongoya. Nze njogera nsonga soogera ku bantu. Obeera wano ne muto wange kasiba nte ne mukuba abantu bano okuboogoloza. Kati nze mutalo okujjako Nakyemalya kati kankubulireko. Waiswa mufumbira bwagenda n'avuganya eruwuuka ne bw'aba tawangudde naye amaanyi g'ateeka eruwuuka gatuyamba bulungi nnyo okufunira Bobi Wine obululu ku 10 waakiri ne tufunayo 10 Bobi Wine nga Buganda emuwadde obululu 6 ku buli 100 eweru wa Buganda yeetaagayo obululu 15 bokka ku buli 10 ekiriyo. Buganda ne muwankaaga mwobu ebweru wa Buganda Bobi Wine yeetaagayo obululu 10 na bumeka kati ate sisuubira nti Waiswa yeesimba ewaabwe n'afunawo 15 bwokka. Tufunawo obuwera 10 ameka kati ffe tetubala bwa Waiswa tubala bwa Bobi Wine kubanga ekizibu kya Uganda ono azinisa enje kabonga nje ye Museveni era agala oteekawo mutabani we kye kizibu kyaffe nnamba emu era nze kye kimu ku biŋŋambye nti kansooke ndeme okugenda mu paalamenti nsooke nnwane n'ekizibu kino. Sewanda gy'omazeemu abantu amaanyi kwekyo ekigambo gajja kuggwamu n'ag'ekikazi n'ag'ekikazi gajja kuggwamu okyalina ga kisajja tubadde tugenda gikolako kubanga obadde ogambye nti ababaka ababeegasseeko lwaki tewandabye lwa nsonga nabadde ku internship empigi mu kooti era kati gyendi. Ekyokubiri tewandabye lwa nsonga saafunye kumanyisibwa okuva eri mukwano gwange Lutamaguzi Semakula gwe neesiga nga ajja kumumanyisa ebyokuba nti yagenze ne Luzambaali ebyo birala Zambaali ayinza okuba naye nga waliwo abamubagulizzaako nti bano bajja. Omanyi ebyobufuzi wuliriza ebyobufuzi bwannakigwanyizi opportunism. Politics is opportunism. Kati mukuru wange muto wange Zambaali oba mutabani wange Zambaali ayinza okuba naye nga yalabye nti wano Balutamaguzi nga bayingira nange wensobola okulabika era omulabe nga amazina azina mayitirivu nnyo. Otategera Sewanda ji Zambaali yalina agenda kwesimba ku Lutamaguzi. Zambaali omudde waluta ewuwe okumulete Nansana kati by all means yali tasobola kugenda naawe era ogwo mulimu yakola ne Namboozi bakukusa bulungi kojja nkuwadde engalo ewakayima Musoke aliyo ngomba kapala kojja nkuwadde engalo kubanga ate naye anti okujjukira omujjwa bwakukwata mu ngalo olina okumuwa sente obwavu tojja kubuwona. Zambaali yalina kuvuganya Lutamaguzi kati Lutamaguzi nayambibwako Betty Nambooze bakireke okujja Zambaali ewa Lutamaguzi bamuteeke Nansana. Abantu bo mukyalo bamanyi basamirivu nnyo ne bano simanya akola ku TV kati wamma kitegedde Lutamaguzi atasobola kumbuulira. Kakati tugenze ku nsonga ya okuvuma NUP okuvuma kwaji kesi Ssenyonyi yayita ku meeting ya opposition nagaba naye tugenda kubeera mu parliament tuwane ku mabago gana abiri ya UPDF ne ebina by'obufuzi nagamba tugenda kufiirawo tujja kulwana oba tufa tufe. Oluvannyuma press conference eyo nange nalimu bakomerera Ssenyonyi bafuutu soja ku mikutu bamuvuma ebigambo byonna wagenda okukeera Ssenyonyi ne bagenda mu parliament nayogera ngalira opposition nagaba naye tetugenda kusobola kweyongerayo era ne bakomaawo ne bafuluma. Bobi Wine yadde addressinga wano mu kwanjula Bazambaali n'abalala yagaba naye in fact Nyanzi yasooka atomuzindalo nagamba okuvuma bannaye okuvuma si kulungi ne muvuma omukulembeze ne mumukola bwe muti then
ne Bobi Wine n'akigumiza nagaba naye okugamba ku muntu muso omugamba ko ng'omukulembeze mu bafutu soja naddala bali ebweru naye nga mutaddemu ko ku mpisa. Ssenyonyi before that yagamba abafutu soja bannaye gwe oba olina essimu oba olinako abakozi bataano oba olinako basatu osobola okukomererwa oyo yenna abakoze ekikyamu. Kati gwe bw'owulidde ebigambo ebyo n'olaba nga NUP okuvuma ku gikeese gwe bolowoozezza kubanga Kyagulanyi abagamba nti amaanyi gaabwe gali mu kamera gali mu kusimu ku kamera ku bigambo gweyogerera wonna wooli naye kasaba kute ku Ssenyonyi kati gwe tobategeera. Bobi Wine tagambanga nti kwata essimu yo kwata kamera y'ovume. Olabise okuvuma n'okulabisa byanjawulo. NUP tevuma bavuma bantu. Kati nze tolina bw'oŋŋamba nti ono mukwano gwange omuwala fulufiga nti bw'aba avuma abantu n'abawemula bw'ati olw'okuba ali mu NRM ŋŋambe nti NRM yeevuma. Waliwo kino kyala DC ekyatukunamira ekyobubino ekyo simanyi n'erinnya lyakyo nze ndaba kijingajinga kiri awo. Kati ekyo nakyo ng'oŋŋamba nti NRM ye yatukunamira. Mu NUP nga bw'oli wantu wonna obusiiwuufu bw'empisa ne mu ggulu bwaliyo. Sitaani ono gwe musinze wammwe yo gwe mwogerako ennyo wammwe mu ekereziya omanye ne baffe tiriyo sitaani baali bamu ku bamalayika abaali mu ggulu ab'empisa embi. Sikukabirirangako kubanga agatta vidiyo mumanyi yatya n'okwogera erinnya lye yeeyita tagenze n'akeera ku makya n'ankubira essimu ng'ayagala kunswaza nga bamugambye mbu Sewanda gitamanyi luzungu n'agenda agetaageta oluzungu yeefudde ng'omuzungu n'ankubira essimu ng'ambuza era nabyo nali nkoze oba nali mbikoze ku peegi yo n'alyoka ankubira essimu ng'afuuse omuzungu ngayogedde booti ne booti obadde otegeeza ki yagenda okulagedda kikanga 15 agenda okulya nga akasajja oluzungu kalumanyi kati ate yaleeta biki yaleeta bintu birala. Kakati nze mu mbeera yange nze natendekebwa abamu ku basajja abantendeka ye Haji Hussein Kyanjo owookubiri ku bantendeka ye Jabberi Bidandi Sali oyo omusajja omulala eyantendeka ye John Kendu Kyamuzi the man omusajja omulala eyantendeka ye Weekitiibwa Mulwanya Mulise Mwogere omulala eyantendeka ye Dani Muliika. Nze nina emimwa bw'onvuma nange nkuvuma ojja obuuza abasa komenti ezinvuma ku peegi yo olabe bwe mbaanukula ky'osaba kyenkuwa. Bw'osaba bivumo byendeeta bw'oyagala by'amagezi byendeeta bw'oyagala tukaayana enkaayana okitegedde. Kakati nze seeraliikirirangako bavumi era nze okunvuma kati kankubuleko kojja wange mu nsi ya Uganda muno temuli mu kivumo ky'osobola kunvuma. Uliriza temuli mu kivumo ky'osobola kunvuma nga tebakinvumangako. Okunyiiza gyebiri ebimunyiiza nga tebakinvumangako. Okuvuma kitegeeza mu struggle tekutandise leero. Waliwo kuva dda. Abantu nga bavumye bannaabwe wansi w'enjuba wano nga ne Museveni yavumako kabaka n'amuyita omusege nga bakino be bamukubi anti obadde mwana muto bino tubibaddeewo tugenda mu kwekalakaasa kwa 28 nga kabaka aganye okukwata essimu za Museveni bakino be bagambira nti Emmengo waliyo emisege. Museveni sewo n'avuma n'agamba nti kabaka waffe Musege ne tumwanukula ne tumwambalira. Gwe senga abantu baali batya ebivumo oba senga ebivumo byali bimenya eggumba banya baganda bagamba ekivumo tekimenya ggumba nga sigwe gwe bavumye ensi zivumye Museveni. Emyaka 8 gy'amaze mu bukulembeze abantu bamuvuye naye n'abakola ki n'abawuliramu lwakubabamu abamuvumye oyinza okubanoonya ku nsi kuno nga tokyabalabako. Abalala bakola naye kati abalala bakola naye abatakola naye bali mu bwaŋŋanguse. So ensonga ya Futu Soja okukulembera NUP ogiraba otya nga yeesalirawo Ssenyonyi olwaleero yasazeewo bino ekyana tuka mu Parliament n'asalawo birala. Nze saagala onimbe kojja wange Ssenyonyi okulagira abaka ba Parliament bafulume Parliament nga tebateesezza ku tteeka ekyo tekyabadde kyaba Futu Soja. Nenga before Bafutu Soja bayinza okuba bamuyambyeko buyambi
okussa mu nkola ekyo kiyabadde ateeseteese kubanga meeting gye yakola nze Ssenyonyi gwe nalaba yatugamba nti bagenda kulwana bwe kiba kyetaagisa kufa bafiire mu paalamenti tewabaddewo yadde ensi 5 era bonna basazeewo ne bafuluma bufulumi bweru wa paalamenti ne bagenda ebweru kati abo ababanga basazeewo okufuluma nze sakkaanyiza nakyo ekyokufuluma kwabwe kubanga tekirina makulu ge kyakoze. Ssemujju Nagambye yalina abantu aba ne bawandiika ripooti yaabwe minority report ne bagisa ku floor ya paalamenti yali ya miko 16-17 naye Ssemujju yasensula buli ekiri mu budget ne tukitegeera. Bano akakiiko kalina bannamateeka abawerako Medad Lubega Sseggona y'omu ku bannamateeka abali kakiiko ako twabadde tumusuubira okujja ne minority report. Jonathan gye yasomye Sseggona ye yali gisomere tugitegeera. Jonathan ye shadow minister wa eno gundi yo joli mweno constitutional affairs and justice and constitutional affairs era yabada ino gitebolinga ngo yagitebolinze era yo jiwalabi naye abakaba parliament bonna bagamba tebalabanga kolo wakibokwenga Ssenyonyi Ssenyonyi mwinako obuvezi lutalo Ssenyonyi temwagala bwagazi kubanga Ssenyonyi ashayininze nnyo n'abasukkako. Ssenyonyi mwali mulowooza agenda kukola majaani kati ebintu byakola bibasuseeko naye ng'omuntu awuba waliwo ebimuwaba kati ngeno decision gye yateekinze ey'okufulumya abakaba paalamenti eyo teriyo muntu mwagazi wa ddembe mu Uganda wanajja kugiwagira teyabadde nnungi. It was not a better decision. Kyabadde kikyamu nnyo abaka bafe okufuluma mu paalamenti twali twagala tulabe kukidako naye we tugenda mu kooti tujja kuwaabira etteeka eryo era tujja kuliwangula naye kati ekibuuzo kigamba nti tugenda ddiwangula oluvannyuma lwa bbanga ki etteeka eryo lyayise ekibuuzo twakibuuza dda Mwami Museveni lwaki yali ayagala etteeka eryo libeere mu paalamenti n'amaanyi gonna. Museveni yalwana okulaba ng'afiirawo etteeka eryo libeere mu ki era baliyise baddize kooti maasho obuyinza obuwozesa abantu ba bulijjo era bwe yavuddeyo yeebazizza n'atugamba nti yeebaza abakaba paalamenti baataasizza akatabanguko akabadde kagenda okubaawo nti kubanga amagye gabadde gagenda kulwana ne paalamenti galwane n'abalamuzi. Ani yakugamba nti tulina doctrine yata separation of powers executive yekulembera amagye paalamenti yekulemberwa speaker abalamuzi bakulirwa ssaabalamuzi tebayingirirwa mu nsalawo zaabwe. Naye obuzibu bwe tulina nti Mwami Museveni yebbanga erisinga obungi aliwo okukangakanga bantu naye ng'ate okutiisatiisa kwe kwa nsonga bwe kubanga okutiisatiisa kwe kwa nsonga kwe kumuyamba okubeera mu buyinza ebyo musuubira bikola kati ffe abamuvuganya otusuubira kukola ki kyekiri kye nagambye nti bw'otuukako ab'amagye bana bakuba abantu embooko gye basula n'olaba n'emmere gye balya onyiigira ffe abavuganya gavumenti nti twalibadde Museveni twamuggyako dda eno gavumenti ye yagwa dda ffe tugikuumidde mu buyinza. Ssenyonyi performance ye nze gyendi okuva ku Winnie Kiza Ssenyonyi is the best leader of opposition mu kiseera kino asinga Akolo asinga ne Mwami Mpuuga. Nze nina constituency yange bagiyita Buganda. Nze kasita oyingira mu parliament constituency yange ensonga eziginyiga n'ozikwatako ne bw'otayongerako kirala. Ensonga za Buganda ffe zitulwanya nnyo okugenda mu parliament omwo kubanga zonna Buganda okwonoona bye baabyonoonako baabyonoonera mu parliament omwo. Kati ffe kitulwanya okugendayo tulabe nga tusobola okutereeza ebyo. Buganda bw'eriba teteredde Uganda tegenda kutereera era linda ba Museveni olunaava mu buyinza ab'ekitundu ekirala ne bakwata obuyinza ba Museveni bagenda kubonaabona ng'ab'engulu bakoze eki bwe babonyebonye. Obote bwe yakwata obuyinza ffe abawano ffe twakola ki ffe twabonaabona. Ba Museveni bakutte obuyinza abeeri bakoze eki babonyebonye. Kati abeeri Katonda n'amala batuvaamu ne bakwata obuyinza ojja kulaba okubonaabona okuli wano. Oba Katonda n'amala batuvaamu Muhoozi n'akwata obuyinza ogenda kulaba ensi bwejjula bwerikulukuta omusaayi emigga gyonna nga gikulukuta musaayi ng'abantu abo babiri bakulembedde obuyinza. Kati ebyo bw'obitegeeragana omuntu kasita ateeka ekirowoozo kye bayita Buganda mu parliament
omuntu yenna ayagala okutebenkeza Uganda eno ateekwa ku omusajja omuzungu akira debugandanize Ugandan issues. So abebitiibwa the Gang of Seven Subi 2011 eganya okuteeka ensonga za Buganda ku table ku floor ya parliament. Bateekayo nsonga ki? Ssenyonyi ataddeyo nsonga ki? Nakugamba omanyika nkubulyeko weewalanga nnyo okukyawa omuntu ennyo. Ani akyayo? Ne byayogera tosobola kubiwulira. Ennaku zitanawera. Eggulu yabagamba ewiiki ezitannawera 2. Ewiiki ezitannasukka mmeka 2. Ssenyonyi yayimirira ku floor ya parliament n'awaayo ensonga za Buganda nga Buganda bwebanja gavumenti $5 529 nga bakoze budget Buganda nga ku $2 529 tebagiwaddeko yadde sirinjaaga ng'omubbi ono mufuti mubajje eyabba ettaka ly'obusiraamu n'alitunda omusango gwamusinga omusango gw'obukulupya gwamusinga era abasajja ne bajja bakwata omuzikiti gwa Odi Kampala bagutunde bajje sente zaabwe ze yababbako Mwami Museveni n'amuwa $12 13 mu bajeti ya ggwanga n'akwata Roko yali amabanja gaayo gavumenti ya Buganda ebanja Roko yali amabanja gaayo ne gagiremerera nayo n'agiwa $2 n'okusoba n'akwata ono simanyi Pineti naye n'amwongera n'akwata oli omulalo w'ebikajjo naye n'amwongera kati Ssenyonyi n'ayimirira okulaga obutali bwenkanyo bonga emisolo egisinga obungi 97 ku buli 100 giva Buganda toyinza gana kuga ninga bampuga abadde mu parliament emyaka 10 neji wachawa mchawo ate kasibante babyoge omukyaza nnyo wano babyogedde nsonga bazoge jayo ku Hansard omanyi nze kesinga okwagala mu parliament kesinga okwagala mu parliament waliyo Hansard muto wankasibante omukyaza wano bwajja wano mugamba akubuli mugamba lindako toja sebo sijagenda eri tusoke kino tumalirize muto wange kasibante bwajja wano ngo omukyazizza mugamba atubuulira olunaku lwali ku Hansard ng'ayogera ku nsonga za Buganda nja ku lugo galinga oba nja genda ku parliament nja kuzisaba Hansard zezo nzireete wano nsomera abantu kati tugende ku nsonga yo tutunulire Ssenyonyi ng'omuntu akera ku machana agamba ncha tujja kulwana n'afuluma speed nga tana kyakoze abaka banene ddala opposition aba NUP specifically naye bagamba nti tulabanga lopo bwati bino byakola fere tubimanyi twatesezza tukole omulimu guno twogere ensonga ku floor ya parliament kuba mu parliament si kulwana wabula kulwanyisa bwongo ngaba babaka kyabo Juliet Kakande kakemwe mbwate kamwa n'abalala bakyali ba NUP abo ba NUP okay bali okukadi ya NUP naye bakyali ba NUP ne mukokasiza za opposition kati kankuweyo candidate wa kankuweyo lindako kankuweyo member wa NUP kankuweyo member wa NUP nga mu parliament ali ku kikadi ndala Lutamaguzi Semakula yakachuka mu parliament wa DP newe togera wa NUP kati nabo bomenye mu parliament boyogeddeko mu parliament ba NUP naye ebweru ba NRM Ssenyonyi byakola byatategeera bano abatategeera Ssenyonyi byakola be batamanyi kiki kigenda mu maaso kituufu ekyokubiri kye kituufu kubanga buli kaseera bamunenya okuba owekitiibwa ekyokubiri kye kituufu abatamanyi Ssenyonyi byakola abatamanyi kigenda mu maaso tebategeera Ssenyonyi byakola tebategeera Ssenyonyi byagira ki byakola abatamanyi kigenda mu maaso naye ffe tukyali basanyufu ne Ssenyonyi byakola lwakuba nkugambye nze sakkanyiza na decision ya Lopu kugamba bakaba parliament tibakole ki naye yinza okuba tactical withdraw kubanga yabadde ku front line nga maaso waliyo ambush ye bagenda okusanga nga ayina kiyatunudde n'alaba nga Nsereko yasuuzizza aba NRM akawaayiro kalamba muteeka ntiwona yambala kakofiira ngaako nga tekaliko logo ya amagye tekagenda kubeera kamagye omuntu omu yabasuuzizza akawaayiro bataagala gwe bavuma andi nze nange kwensinziira naye baaganya okusigala wakiriko okusuuzayo obuwaayiro nange kwensinziira kubanga mukwano gwaffe Kiwanuka Kiryowa yajja mu parliament n'ayogera ebyekisiro nti akakakofiira lwaki weekali awo
nti kubanga omuntu bw'ayimirira eri mu bantu ng'ayambadde akakofiira ka NUP tetusobola kumwawula na wa military police. Ekyo kyali kyabwewussa era kyali kya bussiru. So nsereko basigala n'ekyo tetwali kisuuzizza. Anti kyali kyabwewussa kyali kya buki? Kyali kya bussiru lwa nsonga teriyo wa military police ayambala bereeti yokka. Kwambalirako n'ebyambalo. Osooka uniform n'osooka osaako eki? Enkofiira. Osobola okwambala uniform yokka nga tolina nkofiira ku mutwe naye tokkirizibwa kwambala nkofiira ey'amagye nga toli mu uniform. Okitegedde? Kati n'olwekyo byali bya kisiru, byali bya bwewussa. Kubanga ne bwe tulaba abantu nga bambadde bereeti ya NUP, ntera nnyo okulaba wano waliwo omukwano gwange gw'okyaza wano ku channel eno ng'ataddeko bereeti. Obamanyi b'okyaza bazambala gwe mmenyerako babiri. Temuli. Ate Mayanja, ye Mayanja. Mayanja ki? Ono ayagala okuvuganya Kawempe ewaali Gundi. Ewaali Latifu. Yatandika ekisinde kye bakiyita Buganda First. Ewaali Latifu. Oyo ayagala okuvuganya ewaali Gundi. Ewaali Basiri. Ewa Basiri awo. Yatandika Buganda First NUP yagiva mu mirimu naye wamukyazanga wano ng'ayambadde akakofiira. Ate Buwembo Habibu. Simukyazangako. Wamugoba andi kyano eno singa gikyazako ba NRM era n'onvumya abantu eno bagamba nti ndiwo NRM naye ng'ate nze NRM sigiwagirangako. Abantu kati gwe mukulembeze tolina kusalira olaba tolina bbanga Ssenyonyi nti bafuuku soja be boogera by'olina otambulirako. Naye gwe okakasa Ssenyonyi wamuwuliddeko ng'ayogera n'annyonnyola ensonga neba n'amuvuma bagenda kyusa ki? Bafuuku soja banaafuuka Ssenyonyi kuba kuli Kalifa ng'afuuse loopu. Tuteekwa okukkiriza nti ekigaali kisikwa ndogoyi so si kigaali kusika ndogoyi. Endogoyi yesika ekigaali. Kati bafuutu soja baagala okwefuula ebigaali ebisika endogoyi. Omukulembeze yakulembera so si nti omukulembeze yakulemberwa. Kiteekwa okuddamu kati okuzza discipline mu baana baffe abo okumanya nti bo nga bafuutu soldiers bakulemberwa bukulemberwa. Balina kuwuliriza bukulembeze kye bugamba. Okusalawo kw'abakulembeze tubabuuza bubuuza kati nganze bwe mbuuza Joel Ssenyonyi njagala nnyo okumanya ensonga lwaki yatuuse ku decision eyo. Lwaki yasazeewo bw'atyo n'agamba nti tufulume mu kiseera kye tubadde twetaaga okulwana ate nga tubadde twetaaga okufuluma teyafuluma. Mu tteeka ly'emmwanyi twali tubeetaaga bafulume ate ne bakomawo. Naye lwaki bafuluma ku nsonga bwe zityo? Ku nsonga za ssente ne batazigaana ne bazikozesa? Kubanga baagaana okugenda mu palamenti y'eggulu ogijjukira. Ssenyonyi nga ye komanda. Ogijjukira? Kamale n'okwayuuyaako. Ssenyonyi nga ye komanda. Bwe baavaayo ne bagenda mu mipiira gya East Africa. Ssenyonyi n'agenda n'afuna paddie mu muyitirivu. Naye nga yaganya ogenda litino okwona ssente za kati kankubuuze. Palamenti yazanyira abantu ku bwongo. Kankubuuze. Mu palamenti y'eggulu kuba nze nabawagira obutagenda. Mwera nga muli ku ludda olubavumirira. Eggwanga lyafunayo ki? Kale ngamba ab'eggulu. Baafuna ki? Amakubo gaalimwa, abalina ennyaanya obutungulu, baatunda, amapala gaatunda, abaka ba palamenti, hoteri zaakola. Mpozi Lodge, naye abaka ba palamenti baagula ennyaanya n'obutungulu. Lwaki nedda? Ani gw'omanyi yabuleeta? Bangi. Mpuuga. Mpuuga owalana muwala. Anti yaliyo. Lwaki owalana Mpuuga Sewala? Nga naawe bw'owalana Kasiba, nga naawe bw'owalana Lubongo ya ne Ssenyonyi. Kubanga Sewanda. So lwansonga nti naawe walana Lubongo ya ne Ssenyonyi. Decision ya Ssenyonyi yabadde nfu. Yes. Era twandibadde tusuuza obuwaayiro obutinitini at least. Twabadde twetaaga kusuuza buwaayiro. Twabadde twetaaga tuwangule nga balwanyi. Nga balwanyisa Buwongo. Nga basiita Parliament. Nawe teri. NRM temulimu alina Buwongo. Obwongo bwabwe. Kasita oyingira mu NRM. Kyosooka okujja mu mutwe gwo Bwongo. Muhammad Nsereko waaki? Oyo independent. Neri ningi waaki?
si wa NRM, independent. But omu in fact yani upindo oza yawo nyo butagenda mu parliament kwate bayina bibali yogedde mu budget abasajja aba bebalwana Kalimu Masaba omusajja omwagala nnyo Kalimu Masaba mugambe nina embuzi ye Kalimu Masaba Semujunganda nonyeze namba ya simu ya Kalimu Masaba Jonathan ne Muhammad Nsereko abasigadde baliwo nenga baliwo nga kifaananyi kakati okufuluma kwabwe kwabayambyeko obutaga nti bane mwabadde munene mulemererwa n'okuteesa nange kojja wange akuchayi wawerekera akubanja omuganda agamba nti kujja bayambye nnyo okutababuuza bibuuzo bingi kati ku muntu wa bulijjo onaasokerwako kati awo ate Ssenyonyi twalibadde twebaza mwebaze kubanga akimanyi levo y'ababaka ba parliament amanyi nti abaka baalina bakibogwe era n'abataasa okufuluma kati ate lwaki omuvumirira walibadde omwebaza bwebaza oyo bannange ye kojja wange ebigambo bye si byangu so tugende ku tteeka lino erya UPDF nekuli n'ebyina by'obufuzi naddala erya UPDF likosa litya omuntu wa bulijjo nze etteeka lya UPDF saagala kutunulira muntu wa bulijjo etteeka lya UPDF njagala kutunulira ssemateeka omuyinaawo olinganga abuuza foto obuuza munnamawulire kameramani nti olina kamera awo ate nga ye kameramani n'omubuuza nti olina kamera awo ebintu ebimu kojja wange by'obanga oyagala obibuuza nga nze nange nembikubuulira nenkubuulira ennyingo ya palamenti ey'ekyenda-mu-2 egamba Parliament shall not pass any law to alter the decision or judgment of any court as between the parties to the decision or judgment. Nti Parliament tejja kuyisa tteeka lyonna ng'ekigendewa kyali ekikulu kya kukyusa okutaataaganya ensalawo y'abalamuzi mu musango gwonna mu kkooti yonna. Ssemateeka ono ennyingo ya 92 oyagala kubyesomera agatamala emirundi akugamba olunyiriri mu Bayibuli n'olunoonya nga tolulabamu Kawayiro ki 92 genda maaso nasooka omala okasoma nti abantu bawulirize nti byensoma ebyebbyo nze ndi mukuyita mbuyisi kati leeta tubikule awalala. Ssemateeka ono mu nnyingo ey'okubiri agamba bw'ati supremacy of the constitution. This constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and persons throughout Uganda. If any letter nyina Kawayiro akalala kenjagala nnyo akokubiri akatundu akokubiri wakati tuba tugenda ku tteeka lino lyennyini if any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail, and that other law or custom shall, to the extent of the inconsistency, be void. Kati bwe kabeera void akakatundu ako kati tujja wano ate mu nnyingo eno ey'amakumi 50 eya ssemateeka. Any person who claims that a fundamental right or other right or freedom granted under this constitution has been infringed or threatened is entitled to apply to a competent court for redress which may include compensation. Ne tugenda wano ku nnyingo e126 mu 27 28 courts of judicature, composition of the Supreme Court 20 the Court of Appeal of Uganda
shall consist of the Deputy Chief Justice and what have you. An appeal shall write to the Court of Appeal from such decisions of the High Court as may be prescribed by the what? By the law. Kati no Court of Appeal yetulanga Constitutional Court. Okutaputa obuwaayiro bonna obwa ssemateeka. Akawaayiro kali akasemateeka tekayinza kubeera deemed inconsistent to the Constitution okujjako nga Court of Appeal ng'etudde nga Constitutional Court ng'emaze okuba declaring nti kalina and what? And void. Kati liri etteeka lyonna nze nga bwe nditunuulira etteeka liba n'omutima gwalyo. Ekisooka UPDF Act yonna nga bweri baaja amendinze kumpi obuwaayiro bwonna nga kaliwa nga welfare y'abasirikale, welfare y'abaaliko babazirwanako, kati obu bulungi obuwaayiro mwe buli obulungi neera mulimu n'obuwaayiro obubi. Ebadde enkola ya Mwami Museveni okusiika eggi n'aliteekamu ennyaanya gye bayita omelette n'agenda aliteekako garnish, omanyi kye bayita garnish, bateekako obuntu buddekoleeta ku mmere naawe n'otulaba oti emmere ng'esavuwaza naye nga wakati muyo mulimu obutwa. Ebanga capsule kungulu teeka wane munda nga wakati waliwo obuki abanga omuntu atta emmese afunayo ebinyeebwa n'abikwata n'obisiikako n'abisiikako ne biwunya akawoowo. Emmese n'ejjanga enoonya akawoowo naye neekola ki? Neefa. Kati Mwami Museveni abikola wabeereyo mu abadde agamba nti bambi naye etteeka lyonna sibbi. Ffe tudda mu busiraamu ne tukulaga obubi bw'etteeka. Singa otta ente 100 ziba n'amagulu 100 nga zirina n'emikono 100 bimeka? Matiya n'agenda ku pooko n'asalako akafi nga kenkana ekikonde kino, kirabe kino, n'agenda akasuula waggulu eri seeno ku nte y'ebikumi 400 esembyeyo, naye n'asuula eri waggulu kuli ku toopu. Olabayo? Ndabayo. Eno yonna ennyama eba haraamu. Singa okwata epipa y'amata, uliriza, njagala kulaga bino birabe, njagala bikugira mu bintu bya bulijjo. Singa okwata ekikulu tewangambye kusoma tteeka, nalibadde nalisomedda nga ndirina wano kubanga obuwaayiro bwonna mbumanyi nga bwe buli. Naye kati okuŋŋamba nga n'okubeera sirina wano, gwe oyagala nnyo bwino ojja kuŋŋamba sikusomesa bino, olala ompitanga ng'etteeka ndi pulinti nze nga ndirina wano. Singa oba n'epipa ye ey'amata, njagala bikulaga wano. Singa okwata epipa ye y'amazzi n'oyoola olubatu lw'amafuta petroli oba parafini bwe ruti n'ogiyiwamu, aba akyali petroli. Omusango gwawaba mu kkooti ya ssemateeka. Honorable Mike Kabaziguluka baamukwata ne bamuvunaana mu kkooti y'amagye. Michael Kabaziguluka n'addukira mu kkooti ya ssemateeka ng'alina ensonga 4 ze yali yeebuuzaako. Naye ensonga ey'okuna yali agamba nti kimenya ssemateeka ye civilian atali wa amagye okumuvunaanira mu kkooti y'amagye. Ekibuuzo kkooti yali erina okwanukula ya ssemateeka kyali kigamba nti twagala okulaba oba ng'okukozesa omuntu wa bulijjo mu kkooti y'amagye kimenya ssemateeka. Era kkooti eya ssemateeka yawunzika egamba ng'ekkaanya ne Michael Kabaziguluka nti okuwozesa omuntu wa bulijjo mu kkooti ya ssemateeka, manya mu kkooti y'amagye kikontana ne ssemateeka. Era ekyabadde kiteekwa okukolebwa si kuleeta tteeka lya UPDF Act amendment, kubanga era bw'olikola amendment n'oliddamu amendment ng'era okkiriza kkooti eri okuwozesa omuntu wa bulijjo, ekibuuzo Kabaziguluka kye yawaaba mu kkooti bo baakiddamu nti okuwozesa omuntu wa bulijjo nga ssemateeka ono bw'ayimiridde bw'ali mu kkooti y'amagye kikontana ne ssemateeka. Bwe bamala okusala ensala yaabwe, Attorney General Kiryowa Kiwanuka n'ajulira mu kkooti ensukkulumu ng'agamba nti abalamuzi ba kkooti ya ssemateeka baakola ensobi mu mateeka ne mu biriwo okugamba
nti okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye kimenya ssemateeka. Abalamuzi bonna ab'oku kkooti ensukkulumu ne bakkaanya ne kkooti ya ssemateeka ne bagamba nti kikyamu era kikontana ne ssemateeka okuwozesa omuntu wa bulijjo mu kkooti y'amagye. Wabula ne bagenda ne maaso okussaako bye basalawo nti kkooti y'amagye eyo gye badde eyitibwa kkooti si kkooti wabula akakiiko akakwasisa empisa, ng'era tesaana na kuwozesa misango egy'ebibonerezo egimanyiddwa. Erina kuwozesa misango yalibadde nga tribunal nga mulimu gwayo kukwasisa mpisa b'amagye, disciplinary committee. Era newa n'ensonga bino byonna byekola obuvunaanyizibwa obukwata abantu n'ebasiba n'ebagalira mu kkomera n'ebawa ebibonerezo ng'obona obuyinza tebukola ki tebulina. Kati abaali badde bagenda okukola amendment, amendment yali teyeetaaga ku ki ku UPDF. Amendment esooka bo nga bwe baagala kuba Museveni kyayagala okuwozesa abantu ba bulijjo mu ssemateeka, yali asooka kuwamendinga ssemateeka. Ne kibanga okuwozesa omuntu wa bulijjo mu kkooti y'amagye tekikontana na ssemateeka. The moment nga ssemateeka tebamukozeeko amendment, etteeka ne baba balikoze nga lifaanana litya, as long as likyagamba nti omuntu wa bulijjo asobola okuwoleza mu kkooti y'amagye, kikontana ne ssemateeka era lijja kusazibwamu. Kituufu. Naye ate oba bakaguwandiika kati it is not bye today. Rule of law yafa emyaka 10 emabega. Katuyina dictatorship nga Museveni yakulembera eggwanga lino nga bw'ayagala. Ojja kubumba gwe mpa olunaku nja kudda wano Lwakutaano, mbeerawo Lwakutaano. Ziri ennaku endala mba mu kkooti. Oli wa puliba gaini? Nze ndi munnamateeka byonna nja kubikola. Ate waliwo baneno nti kkiriza omusango yo sinnabaayo bakusiba myaka 5 bakusiba 3 nkyali muyizi w'amateeka. Banyabo ne basaba badde batulaba era batuwuliriza. Mwebale nnyo okutuwuliriza, mwebale nnyo okutugoberera. Mbalamusizza emboozi tebankadde aginyume yagikaddiya. Byenjogera biba byange, londamu ebyoka ebikugasa ebitakugasa bindekere. Onna obadde osinziira okubeera nga otulaba ne Ssentamu Mukasa Ssewanda tukomye wano. Tutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.